Johnson Muyanja Ssenyonga si omu ku bassenkulu oba ababaka abaava mu kibiina kya NRM abaasooka okukivaamu ne baddukira mu kibiina kya NUP. Si y'asoose okuba ng'ava mu kibiina kino n'addukira mu NUP, wabula waliwo n'omukyala ayitibwa Ammonia Sheila eyasobola okuba ng'ava mu kibiina kino ekya NRM era ne yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform. Muwadwa avuddeyo ku makya Nabalaze nga ebintu bimusobedde oluvannyuma lwa ex-guild president ali close nnyo ne Bobi Wine alangirira nti naagala kusiikinga socket mu kalulu ka 2026 mu Nkono municipality mu North. Kaakati ate n'omwami Ssenyonga ono abadde yagyesunga dda ng'amanyi engeri gye yeegasse ku kibiina kya National Unity Platform, agenda kuba ng'aweebwa pozishoni eyo abeere nga yeesimbako mu kifo ekyo. Kaakati afuddeyo n'agamba nti nabawa ensonga lwaki nava mu kibiina kya NRM. Ezimu ku nsonga z'atuwadde era agamba nja kuziddamu, naye ng'ono si yali asoose okuvaayo okulangirira nti ayabulidde ekibiina kya NRM e Mukono. Nga gye buvuddeko twalaba omukyala amanyikiddwa nga Ammonia Sheila Drivero, naye yali munnakibiina kino lukulwe eyali yeesimbawo mu kalulu ka 2021 ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti, naye yadduka mu kibiina kino. Noono naye yawa ensonga ze n'agamba nti nno ekibiina kino kinnakyemalira, n'ensonga endala ezamuwaliriza ze zimu ku nsonga ezamuwaliriza okwegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Kaakati ate omukulu Mayanja Ssenyonga ono naye yali munnakibiina kya NRM era nga muwagizi nnyo, nga munnakibiina lukulwe, era ono yaliko n'omubaka wa Mukono South era mmeeya wa municipality eno. Yasalawo n'asala eddiiro n'adda mu kibiina kya National Unity Platform. Muyanja Ssenyonga yawa ensonga ezaamuviirako okwabulira ekibiina kye ekya NRM kye yali amazeemu ebbanga erisoba mu myaka 15, n'agamba nti nno kijjudde enkwe n'obutayagaliza. N'ajjudde mu bannakibiina baganda baffe be tuwangaala nabo, n'agamba nti nno ebintu bino bikugira abamu ku bo okutuukiriza empeereza zaabwe ennungi eri abantu baabwe, nga kino kye kimu ku nsonga eyamuviirako okubeera ng'ayabulira ekibiina kya NRM mu mwaka gwa 2021. Ono nno yakakasa era nga bw'atukakasa n'agamba bannange nabakakasa nti okusalawo kwe yali akoze
okudda mu kibiina kya National Unity Platform. Agamba nti nno nali nkuyinamu nnyo essuubi ly'amaanyi naddala eri akalulu kano aka 2026 olw'ekigendererwa kye nayina eky'okuweereza bannamukono ewatali kulemesebwa kwonna singa naaba nga mpeereddwa omukisa nga mpangudde akalulu. Beebyo bye nabasuubiza. Era ono ayongera n'atugamba nti nabasuubiza n'obbagamba nti nno nga basuubiza okutambulira ku miramwa gy'ekibiina okukolaganiranga ewamu n'okukulembera bonna ku lw'obulungi bw'ekibiina kino. Kaakati bino Wato waabitugambye bye yabituwa, naye emabegako twalabye ng'omwana ono ate ex-guild wa Makerere University naye Entebbe agyetaaga, ayagala kujja ku kifo kino ekya Mukono South. Naye nze ne nteesa singa nze abadde pulezidenti okusinziira ku mwami ono n'ensonga ezamugobya mu kibiina kye gye yava gye yali adduse, ekibiina ekyali kikulembera mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga zino tuba tuzitunuuliddemu bwe tujjukira omwami ono ng'ava mu kibiina kya NRM. Yali ali mu kibiina kya NRM naye nga y'omu nga w'olaba kaŋŋambe General Kahindo Otafiire ng'akulitisayizinga nnyo ku nsonga ng'era ebimu takkiriziganya nabyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Era tujjukira na bulungi nnyo omumyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM ow'emikono Haji Aruna Semakula yavaayo n'ategeeza n'agamba muyanja ono okumuvaamu yali yayabulira dda ekibiina nga bwe yali ku ludda lw'abali abaali baakanya ekiteeso ekya togikwatako okujja ekkomo. Tujjukira bulungi ekiteeso ekyo ekyali kijja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Ono yawagira ekiteeso ekyo ekya togikwatako. Kati ky'oba olaba ekibiina tekyasobola musekendinga kulaba nga awangula akalulu ka 2026 olw'okulemesa ekiteeso ekyo okuba nga kiyita. Kitegeeza mu mutima yali yamala dda okwekuba ng'amaze otegeera sayidi ki gy'alina okuba nga agwako. Kale nze kye nsaba, tomanya oba omukulembeze yandimuwadde omukisa ne tulaba ku nkola ye, kubanga ekisooka experience agiyina ate abaddeko ko omufuzi. Tomanya ebintu biyinza okutambula obulungi gye bujjako eyo mu maaso. Mbaagala nnyo, mbaagaliza wiikendi ennungi, mwebale kwekuumira ku UG Updates TV.